Nakijoba. Wenna weebasola bikolina mu birootooloota. Nedda dokita mbadde mpumuddemu. Naye tokimanyi nti muno twagala n'abantu okubeeramu. Dokita, emirembe gimpeddeko mu ddwaliro wano. Dokita nazze n'enkunnyonnyola ebizibu byange byonna naye amazima emirembe gimbuze. Dokita ngambye kanviire abantu balinzi gye mpummulireko wano. Bammazeeko emirembe bankuba. Koze kanneekwekene watajja bantu. Dokita sikoze ensobi. Nakijoba mbadde mmanyi nti eyo issue twagyogeddeko ne biggwa. Nakubuulidde nti abantu bali beesonyiwe kola bibyo nabo baleke bakola ebyabwe. Dokita nga bankuba buli we bazanga ne bankuba ne banvuma ninga ayina ennyo kye nabakola. Dokita nze ndi muntu mulamu nnyo era ndi muntu mulungi naye bo simanyi kye banjagaza oba kiki nabaliira mu ddwaliro wano. Anti beesonyiwe okola ebibyo lwakuba ate ekyokujja muno kisiseemye. Okitegedde? Kituufu dokita naye nange wano mba neekwese. Ye kambuuze wano okola mulimu ki? Dokita kyogamba omulimu gwenkola togulaba. Okola mulimu ki wano? Kale era dokita nga woomanyi nze najja ne ŋŋamba muzeeyi nti baagala kutunda ddwaliro era singa sajja mugamba mu butuufu singa wano temuliiwo singa eddwaliro baalitunda dda. Kituufu naye ekitegeeza oba kuno ffenna ng'otubega Dr. Ben akola ki gundi akola ki ng'obigamba bw'oyagala. Si bwenkola. Olugambo nagwo mulimu. Osobola okugamba abantu nti nkola lugambo. Ebintu by'olugambo nze mbimanyidde ku bakozi ba radio na TV bw'owulira mbu simanyi eyo pulogulaamu ya lugambo. Naye olugambo si ki? Si mulimu. Olina okubeera omukazi omuyiiya omutetenkanya. Engeri gye wafuna omukisa muzeeyi n'agamba Nakijoba bamuwengayo akasente buli mwezi. Waalibadde mukazi mutetenkanya. N'okozesa akasente ako oba ebbali eyo ofunyeyo ka bizinensi oba akadaala ka nnyaanya mu katale oba wa n'otandika okweyiiya. Okitegeera? Ebintu by'emirimu naddala egyo ebitali profession essaawa yonna biggwawo. Muzeeyi wuuyo akuze emyaka. Kati olunaku bwe lukeera ne baga nti muzeeyi yavudde mu bulamu bw'ensembe. Ani ayinza okuwolereza wano okusigalawo? Naye era Dr. Ben olaba engeri gy'oliwo nze mmanyi buli kyenjagala kyendootako ŋŋenda kifu. Ate gye ndiwa eddwaliro lyange. Nakatudde ali? Ali munda ali mukwebasa mwana. Wangi? Naye bannange omuntu alina ennaku. Okuva lwe mwaleeta omwana wammwe wano omuntu takyalina ku mirembe. Tewakyali bwogerero emirimu tegikyatambula muli ku mwana. Ndooza ne Bob tannaba kulya. Yalidde dda bamuwadde emmere. Bamuwadde. Naye bannange. Anyway, ate naakola ki? Mweyagale. Bamwe bandibisanzeewa. Yeggwe. Kale olaba mu byalo eyo ebaayo abantu abakola ebintu ebyenjawulo. Ebintu ebyenjawulo bitya? Kale kyentegeeza kakati eyo wammwe eyo mu kyalo teriyo okukumusawo nga mukugu nga wakabi. Musawo atya? Mulogo. Abalogo bangi. Okakasa? Buli muntu gw'olaba kumpi mulogo. Tongamba nti naawe oli mulogo. Nze siri mulogo. Nze siri mulogo, jjajja yali omulogo naye yafa. Ati ogambye buli muntu gw'ola? Nze siri mulogo. Njagala omuntu ng'akola nga byakola bitegeerekeka gwe mbuuliraako kati kwabo abakola basinga kukola biki? Abalogo ewaffe wali omusajja bw'agamba enkuba nti etonnya mu kibanja kye wokka nga ffe tulaba mukoka ng'akulukuta nga naye enkuba etonnya waliwe. Teriyo mulala abalogo enkuba be bali? Bannange wali abalogo, nkugambye wali abalogo. Bano simanyi babbi ba matooke, mbuzi, nkoko, olemerawo ne bakusangawo. Waffe eyerakayi obeerawo ne bakusangawo. Naye nga gye bali ddala mukakasa? Gye bali. Simanyi bano ab'okutta. Wangi? Kati gwe kwabo oyagala akola ki?
sokoleke njagala omussi atta awo oli watu njagalayo omulogo omussi atta gyali ate mwekakasa osobola okunyamba oyo nonkonekitinga kwoyo atta kubanga ninawo omuntu gwe njagala okutta ontwaleyo kubanga naye saagala ono muganda waategeere iyi mbadde manyi gwe najjirira era nina omuyitiramu bino ddiiru beera omuntu omukulu nakijjo bakozesa ssente kati twakakuwa emyezi giri emeka tegiri mu 3 wali badde ogasegasa obusente obwo ng'olina omulimu gw'owatandika ebbali eyo oba kadaala ka nnyaanya oba mu katale wafunamu omudaala ng'okola kisingako okujja wano nakijjoba n'osiiba wano ne buziba n'enkeera naluli olina okuba omuntu omutetenkanya omuyiiya omulimu bw'oba ku mulimu omanyi essaawa yonna guggwawo ate gwe si mulimu wano kuba tolina kyokolawo okitegedde kati wuuno nkusanze oli wano weebase senga wafuna akayumba mupangisa tewaligenze ne weebaka eri naye bakuwa ssente mitwalo 4 tosobola nakufunako nnyumba naye bwe weebaka wano mu katanda k'abalwadde enkya wali luli wali ebinaabiro by'abalwadde nawe munaabira akayumba ko nali nkafunye naye nga baseera okufa ennyumba baziseera wansi eyo Dr. Ben lwakuba totambula mbeera eno mu makalina gammwe naye eri baseera nagezaako okufuna akayumba bakaŋŋambye 8,000 amazima gennyini nakijjo bawaabwe 8,000 nga njijjawa 4 gy'ofuna tosobola pangisako nnyumba ne bweba ya 10 ya 10 mbanga agula ettaka Dr. Beninze ekigendererwa nali njagala akayimba kwale wakiri 3,000 oba kale nakitundu awo bwe watyo nga wenjagala nange nsobola okukolayo ka bizinesi gwate ssente zonna nzimalire mu nnyumba sirina ssente ku ssente ze tukusasula wano ozikozesa ki kale ezo ssente ze mumpa zo zibadde nnyingi naye ezimu baazinzibako naye kati naye kati wagwa mu baffere bankuba wano ne bazitwala ekizibu ky'olina kiri kimu nabadde njogera ne musawo Tina yambuulidde olina obuzibu bumu gwe buli ssente z'ofuna obwongo bwo bulowooza ekintu kimu kulya olidde buli kye weetaaga ogula kino ogula kiri ogula kiri okola bwakulya buli n'olya enkoko n'olya empuuta simanyi emmamba simanyi biki ne weepakira buli kyakulya olunaku luziba olya buli tokimanyi nti okulya tekuza magoba kale era bwe obumu munnaaye bo nange kalengira n'endyako naye mulimu ebyokulya bye nali neegomba nange okulyako kati ennaku zino n'abalwadde tebakyaleka oba ani agiri eyammwe gye muleka ku masowaani simanyi kale nina byenjagala okutereeza mumuzo osobola okugenda kale dokita naye saagala nnyo bantu babeera munono kafo kano jala nga kalikuula kale dokita olujja olwo lukwata bulungi gwolowooza bulijjo yesimulaba ku mugamba nze neesize gwe nga ndaba nti gwolina ku magezi okumusinga ate bino tofaayo nja kuwaayo ku ssente kati oyagala kuttaani nze mulina muntu wange naye njagala mmanyi oyo omusawo gyali mwekakasa naye ate nyinza okulagirira nga baaba gwange gwe oyagala okutta naye naawereka kati nakatudde mutta mwagazaaki nakatudde mukazi wattu ayina kaki ate nze bwemba nina gwenzijeewo nakatudde gwensembereza ddala ne mwongeza n'omusaala ne munnammwe ne muba bulungi kakasi gwembuulira bubuulizi nti omusawo gyali ng'era omwekakasa nti gyali kati oyagala nkukonekitingi kwoyo atta oyo wenjagala kati kyetugenda okukola ojja kundekera ennamba ya maama wo kati nze ondagirira ewammwe bwe naaba nzija mbakubireko ojje ontwale naye bibeere byakyama bw'onaayasama ne mbitegeera naawe nja kutta nze ndi mulogo nakulabirawo oli muzibu mami mutuddeko wano nebbirawo baba sibeete nno mami nakatudde era obizeemu bannange kati ombuuzaako ki fano ewaffe gye twakulira eri mu kyalo nga omuntu buli w'omulabirako olina omubuuzaako buli sawa mubuuza ab'e Masaka mwantama n'olubuulirizo mbikugaanya emirundi n'emirundi towulira
omuntu nsiiba naawe obudde bwonna n'ombuuza ku makya n'ombuuza buli wondabira era dde maama osiibye otya maama bikooya naawe. Naye mami wano mu Buganda ye empisa yaffe bwetyo bwe tweyisa. Kwegamba nze siri Muganda. Nakatudde bannange omanyiira naye kale si bwe buzibu. Obuzibu bwa mirimu. Nakatudde nkubuulira okyuse nnyo okuva bwe baleeta wano omwana wo ofuuse ekirala. Tokyayagala kukola mirimu nga bwe wali okola. Buli kimu wakyesamba oli ku mwana oli ku mwana. Kyensuubira nti kati ne Bob tannaba kulya mmere. Mami Bob namuwadde dde ekyokulya. Okimanyi mami Bob enjagala gye mwagalamu. Gwe nsooka okuwa ekyo. Kale wamuwadde ekyokulya. Wokunaaba yanaabye. Ekituufu mami Bob tannaba kunaaba naye kye mbadde nzizaako. Ndowooza olaba. Owuwo omufuddeko n'omuwa emmere n'omunaaza n'omutwala ne yeebaka. Owanga olumuwadde emmere weesuulidde awo. Mami si kusuula awo ekyamazima gwe mbadde nzirako okunaaza naye mwambaza agende yeebaka. Situka nze ogenda olabe omwana wange omuggyeyo anaabe. Kale mami. Gwe mbadde nkyakugamba. Ngenda kukuwaayo emitwalo 10. Emitwalo 10 nga zange butereevu. Okuuma ebintu byange nga byakyama. nze nsirika olaba n'oyo baba nakatu yafuna olubuto eyo mu kyalo nembimanya n'ensirika n'asiba olubuto paka kuzaala nga maama tamanyi. Gwe nkwagadde tugenda kukola. Akasatiro basatira